obwenzi bubi obwenzi bubi wakije kushogerako jampata kumwache guno obwenzi bubi waliwo obuzibu obwenzi bubi butya ate nga abamuntu butenda kuba bulungi ate gogamba obwenzi bubi nga naawe oli mwabo ffe tubulinamu n'ebirabo anti ennaku z'omubbi ana tegannaba gaba tegannaba ng'obbi ate nawe yenda era oyenze kwani ana tebagoogerera ku babbi bagoogerera ku muntu ng'ebintu by'okola tebikwatagana n'ebyokwenda byalimu kakasi wakisomawo mu bayibuli ng'egamba ki nti abo bonna bakolimiddwa abanaabeeranga nga bendayenda nga tebawassa mu mateeka gateekebwawo okugamya agaki ate bayibuli eyogera oleeta mateeka teriyo batta abantu uwa abatta abantu tebaliyo tolaba basibye makomera tino yasomu eri by coincidence nga bwoseerera n'okwenda era naye bakuba nedda tobeera nti azaala ekibi akiwongerera kati gwe muganda wange watotesitingangako kutesitingako bwenzi wamma musibye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abenzikiriza endala mukama yeebazibwe abantu otandise ojja n'okuwabya n'abantu zino sigenda na babuuza kuba n'enjala ennuma be bakugambye ojje wano kale okulya nalidde naye nkyali ku nfufu y'ennakawuka gye naluli appetite yabula kati okuva olwo appetite y'emmere yabula njo ya nfuufu oba nzireko ddi nnakawuka mbeerawo ngamba nzirako ddi nnakawuka ndi ku nfuufu ololidde ku nfuufu wagiri awo nalya ne bye bayita ebimante bye biki mu Luganda ettaka eryo oba ekisenge nalindidde ku kisenge ng'ofunye olubuto nga walukufunisiza oba nga waliwo alufunisizza naye nga muyambako eyafunisa oba nga waliwo alufunye nga kiri mirundi ebiri nga waliwo muganda wange wafunisa ndya ettaka nange ofunisa nange nendya sisita wo ate bwafuna naye ate kati kuwayo omuteekamu n'okusesema nga sisita wo yalina nteekamu n'okusesema naye ng'ogambule ku jampata ng'onyirira mwendi mpolampola nga atalifa simu AI nze nga sinyirira nga gwe bogiyita AI ate gwe kyosinza okunyirira dookooli ekirevu kino kirina engeri gye kiddugalira mu kamera n'ogamba nti kituufu bwe kifaanana bakiyita kisakiro naye nga bw'okituukako ogamba kino ogamba kino ekimironko kyawukana ku kino olowooza ki ekikireeta sente mpewo muganda wange mpewo ya bodaboda ekufuuwaleta kuzimbya nsingo tolaba n'amatu bwe gabangaladde galinga agakamyo naye omanyi nga bwonyeredde nyiriddewa n'emimu okimanyi ginyuma okiisinga kati era omanyi lwaki oginuunanuuna buli ddakiika giba gikazi anti oba osaba ani ajja anuune tewali kanuune anyirira abatafuna anyirira afuna bw'omanyi abantu abali awo abakwegomba mimwa gwe tosobola giraba naye olaba nange musajja munungi rengera kati saasira abakazi bali ku buzibu njikomba lwanjala enjala si njala neri enkuta wali olidde ku kibaito okweri enkuta oba okwezi obw'enkulumu nina kino kyenzijukidde twali tukula waliwo bannayibba baffe bawayiriza bayanikanga nnyo kwanika kuwayiriza okwanika naye oluvannyuma yankizibwa nti balinga bawayiriza bayanikanga nnyo nga buli kadde baanika emifaliso naye nga tubuuza kiki baana baanika emifaliso kiki baana kufuka tugenda okukizuula nga bakulu be bafuka naye nga lwaki abantu abakulu baba bawayiriza abaana bato ewaka omwana omuto yafuuwa ewaka omwana omuto yafuka ku buliri ewaka omwana omuto yabba sukaali ewaka kale kugamba yabba enva wadde okimanyi nti newamaama abo mulimu olumu bwe bagaba enva ne basigala nga babuzeebuzeemu just nga ayagadde agabe wano kamukamu buli omu yefune nti mwena mufunye ezimu n'agamba endala zankya n'azizukukira ku munana ng'agenda mu bbaafu okufa naye nze abakazi mbasemba okubba ng'obasembera ki anti be bakola ennyo ewaka ate kiroba ogenda mukulusanya lwaki oba tolya mu lwatu wano kubanga buli omu abakulaba ojja mulaba nti alya nnyo ate ntya bibyo oguwa bifumbe nabigulidde ne kalyako okufuka abakazi okufuka ku buliri ebiseera ebisinga aba n'amazzi kwe kufuka nga mangi n'omusajja aba wa lutentezi omusajja ow'olutentezi yatya omusajja ow'olutentezi yoyo asobola n'okulaba nga enkoko zeerinnyira n'ayima omusajja ow'olutentezi oyo okitegedde okitegedde muze ekigo tagenda kwerabirako jampata ng'omanyi wagukolako edda mu buto gende waka asajja kano ye buno obwana gwe kagenda tutawanya mulegera omuntu okulinga ejjesuse gende waka sembere wano
omugambye tusoke tumalirize wali awo tugenda kudda. Omukazi afuka ku buliri n'awaayiriza omwana. Ate nze mwagala nnyo. Lwaki? Kuba ebiseera ebisinga okufuka we kujja nga nange yesaawa tuba tugenda kubeera mu fyokofyoko. Ate fyokofyoko yanyumira mwagala nnyo. Oba okitegedde toseka kitwacho zikana kikolako kewa kaja je yankuba emigo yali anse nenga nebuza kitegeeza ki kati kojja mpata kintu kyo kitegeeza ekiriwa kyokoze anti ye fyokofyoko kitegeeza nti omwenzi omwenzi no wakasagazi nga basisinkanye kati walinga afuka omusulo ne gumala gujja naawe nga yesaawa kyetujjamu kye bayita oba fyokofyoko. Obubangufu n'obukodyo obujjawa nasoma nosoma ebyo kugamba bano basomanga Napoleon Bonaparte de Great nga goli mukwekennenya na mukwekanya nsonga ezo kati kojja gino gye emirimu gyange kuba nti olumu mbasaagala kujogera oloza baali ntuma butumi mbadde mmanyi gwe noonya akatabo ke bayita konkona muti gwe akawandiika asakawandiika mukwano gwange yakawandiika naye kalimu ebinonogo kalimu n'ennyimba z'abaamaama konkona muti bakatunda sente mmeka kamutwa gojja genda ku bookshop eyo buli ku buli bookshop yonna bakayita konkona muti kalimu fyoko kalimu enkaaba y'abazaire kalimu enkaaba y'aba South Africa kalimu enkaaba y'abanyarwanda y'abakonjo mweri bakaba bati abakonjo kandabe abakonjo omanyi kati kusoma nnyiriri wali kati nina okujjukira omanyi enkaaba zirimu za mirundi 56 kati abakongo omururiwe mpozi babuuza bati soko mbuli embuuza yokaje babuuza asenti ntino niyogera tonimba abacha abakonjo babuuza bati kati choga boyizo okubeera nga tomanyi bakonjo kati babuuza bata kojja oyagala kuyiga oyinza otamanya bwe babuuza ngo omanyi bwe bakaaba ate kyangu nnyo tomanyi nti ne mu byennyanja woba oli kifi tolyamu magumba n'otamanya bwe babuuza n'omanya bwe bakaaba awo ndabawo ebitagatta anti kati kiri bwe kiti ndabawo ebitagassaawo kiri bwe kiti era sikunenya kuba kati bino byenjogerako byabakojja ate gwe Erigon kuno si kuyimba nga bw'oyimba ebibyo simanyi we kubye kiwoowo okitegedde abatulaba tuli ku Erigon Live TV nga nze Erigon Breaker musajja wogolaba atudde wano eno saidi yange eneba yaddiba yakkono eriwa nze wano ndi ku ddyo oli ku ddyo gwe oli ku kkono musajja wange bayita Kojja Mpaata Live Kojja Mpaata Live okwo ne ku YouTube okwo kwali teekamu Kojja Mpaata naye nga bwe tugenda mu maaso sigenda kwerabira anko kujjukiza kampani ey'omulembe eya musajja wange Binayisa Chicken Lusania njagala nnyo mwana Binayisa oyo kamukubire nako ku simu kakasente nno mwagala era kakasente olwaleero enkoko tugirya wuwe musajja agamba ati omugagga Binayisa manya njagala Binayisa ono Erigoni naye nga gyali yakoze anti ngenda kujjaawo omugambe enzija ne musajja wange tugenda kugira nga bwe mbadde namugambye manya kumujjukiza era mbadde wano ku live osobola n'ogenda ku TikTok kati osokotekemu Erigon tekamu akaunti ya Erigon Breaker ndi ku live kati omanyi twakola TV eno twagikolera ba Binayisa Chicken Lusania abasangibwe wandege yawo ku South Wing abasajja bajasinze otunda enkoko ennungi batunda enkoko enkonjo enkoko enyankole enkoko enyarwanda enkoko enganda enkoko engisu zonna zonna enkoko ziri ku Binayisa naye nga Binayisa lwaki mukola ebintu ebyo mbadde njagala kwogera na Binayisa nnyabo naye agenda kudda mu dakiika nga mmeka Manyi bulungi naye nga wali yakoze yakoze naye avuddeho kubo kale mugambe njija abeerewo nga yeetegese nti nkola ki nti njija mbadde wano wangamba musajja wange gwe nkola naye nga mugamba ndi mu kumunyonyola enkoko ya Binayisa Chicken Lusania esangibwe wandege angamba yo nina okugiryako konze lwaleero mwe abato mwe babebi abatulaba Erigon Live TV eno kwe tusinzire okuba nga tukuweereza omuntu wa waggulu n'owa wansi njagala mbategeeze ebintu bingi bigenda mu maaso mu ggwanga kerere
tulina bye tukola kubanga bintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga ono mumujeewo ono naye bannange wano twakoledde wa kitundu bakiyita batya kitundu bakiyita batya nabino olina obeera mu ekitundu kirina obwana bulinganga bumunyeera baabo balirawa so mbadde nkyakugamba erigoni nze obwana obumu bunyiiza busembere mbuweeyo engolo emwemu omukazi afuka ku buliri w'omufunanga mwagale mba ngenda kwanika wa si kwanika osobola okumufuna nga afuka ku buliri nga tolina bwana bw'ogenda kwekwasa ng'okyogera ndi n'ogenda kwekwasa bwana bwe bufuse ku buliri oba ogenda kwekwasa tewali ogamba gwe kennyini gwofuka gw'omukulu omusajja otandika otya okugamba bannayiba nti olwofuza si kufuka ku buliri atuba tuli mu kikolwa oluusi wamma oyogedde akantu ako nenkategeera kitegeeza abasajja bangi abalina abakazi abafuka ku buliri naye nga baanika beekwasa mbaagala nnyo bayidawe kiina ttanka abo mbaagala nnyo kati ate webisisinkana nga guze naawoze waliyo abasajja bafuka mu maali bannange sokoleke nzinga nakigezaako ko kyaga oyinza n'okujja nyampyapyapya omusajja n'afuka mu maali okubamu bwo nti mpyakirabangako tomukuba nnyo kuba ojja mmulumya sikirabangako omusajja omusulo nze gwajjako olumu nanyiga omusulo omusulo gwagaana ng'oyagala ate ekigenda naye nange njagala kimukola kyankoze tegusobola bitomeragana kyekibigaana naye k'omufunanga mugezesse wabula olina okubanga n'oluveera oluveera lwosooka okwalako waliwo bino ebiveera bye bayita naironi obimanyi babikolereza nsonga kyekyabikozesa mwabamu mumanyi nti abaana bo babakolera nappi ne pampa naye ffe funa oluveera lwe bayita naironi oyo k'omufuna gwofunanga byo n'akadde woba okakasa nti atandise ogire bugizi bwoti mupaapi sajja golya mmere ki sigiwa abaana bange nzo ogibawa ne bayiga ebigambo ebirungi bwe bityo ne bayagala boogerenga ebigambo ebibi nedda si bigambo bibi kati ate obadde oyaggadde nkikuba nga kisabise bagiyita paapi gwe kasi ogira tokuba nnyo kuba ndi yalaguzo ziriko amabavu kati n'ogira polampola kyoba okola ekyo ekikola kye bayita batya kino okusiisiriza oyo suubeetu era weŋŋamba suubeetu nga gwoddamu suusuuta ojampaata olina kintu kyozijjukizza akasabbuuni okamanyi nnyo nakakolako myaka ki sijjukira naye nakakolera emyaka mingi bagamba akasabbuuni ako abasajja bakuba akasabbuuni tebasigala kyekimu gwoli kyekimu allahu akibar nze nga nakagezaako ne kannemerera tosobola kukakola era sikubiriza bantu kukakola kabi kyekikafuula okuba kabi ate ngugamba nti kaleeta kansa owaawa omawolo ow'okwemazisa era mukama waba takusaasidde mu maaso bayinza okuteekamu akaseke nga mwofukira ebyaddala n'amaanyi g'ekisajja ne gaggweera ddala nga kitegeeza buli muvubuka awase naye towasa ate ng'oleeta mwana w'abandi kumubonyaabonya temulimu bafumbo bakuba kasabbuuni mwebali anti embeera ebezze ate ono taliwo agenze kati omufumbo kye kiba kikubisa akasabbuuni ng'omanyi anti ebiseera enjala erinnye kibeera nga kitambo bayidawo akasabbuuni n'ow'ekitambo oba sinkana ate bayinza okubeera bamukwano kuba buli omu kyambala bwambazi ono wakasabbuuni kirinya buli kitambo osobola n'ofuna bagiyita memory oba imagination okulowolerezaawo noga kati kankikolere nze nga ngenda okwebaka nga nkakola kunaaba nkakola ne mutoyi nga ngenza okumala alongokoolo nga nkakola ate nga nze sirwa naye sikakubiriza bantu kabi naye ko gyeri kyakinjagala nti mbeerawo neneebuuza olowooza ki ekiyinza okuba nga kiviirako okuba olaba mu biseera ebisinga omukazi nga omusajja tonnaba kuwasa n'abakazi bakuba akasabbuuni ate batya ate naye akabo tebakayita kasabbuuni ko bakayita kabaafu kabaafu ate taapu wali kiba kirala wali oba ogenzeeyo nga muli mwembi naye waba yekka badde manya akataapu bakozesa kataapu ko kabaafu golowooza kabaafu ako bakakola bati tokimanyi goyinza okuba nga oli profesa tokamanyi era ebiseera bisinga kuba ye ate bw'atuuka ng'agenda okekuba ate yaba bakuyita ku byabyatala nnyo paapi okitegedde paapi ebyabyatala nnyo ekyuka nebyabyatala emera n'ennaku
nego kimanyi nali sinaba kubwasa mukazi nga abawala banettanira ne bali tebanettanira nyate bwe namala okuwasa omukazi buli kakazi kampita baby kampita dia kampita oloza kiva ku kyo omukazi yajja n'emikisa ekijagaza abakyala nedda ennaku zino olina ebintu bisatu ng'ekikulembedde mu kyo mimwa n'emimwa gyange ng'ogyogerako nnyo emimwa gy'abaaki mirungi gyakunuuna ate kati waliwo andabira ewala wava kuba n'abandabira okumpi waliyo abeera andabira ewala nga kikyotegeeza ewala waliwo andabira ewala nga ndabira ku ssimu nga ndabira wala tali mukunda bafiisa essimu osobola okwekwata ng'eri wano oli eri kati essimu zeezo vidiyo okimanyi omumwa gwo gulabika bulungi mu kamera kyogamba guleetera omukazi okugamba nti no omuvubuka oyo emimwa gyo minene bulungi giriko kye bayita omugo kati ogulinga ogw'esseppiki temulimu bagirina emirungi nga tebamalako mu kisenge oli ajja kujja nga yagadde emimwa naye nga amaanyi g'essajja tewali tekisoboka kati gwe obirabika byonna kati amaaso go ate go ge bayita ag'essimbo essimbo lyeritya bwebenzi 45 bwebenzi segaba 5 usaawa yonna obeera mulaavu sigemenzaako nedda ate agabenzi gabeera gati agabenzi yega esaawa yonna ne walaba enkoko nge erinnyira anuuka tatereera kati gaba gakanusa abeeranga mu bibbi tatereera kati agago saawa yonna 24/7 obeera mulaavu gabeera romantic exactly bannanga abaana b'obuwala ndowooza amaaso mugalaba gali romantic okitegedde gakwata ebyana by'obuwala tebyagala ku kati ogatako akalevu ne kakola nga samona olina ebintu ebyo naye ku bigambo byogerako gyokola mulimu ky'omutuufu omulimu gwange tagumanyi nyinza okuba gwe mmanyi si gwe gwo kamala okukwata ono ayinza okuba mbuuza kasumuluzo ka ttooyi alo wangi ekitegeeza sisooka kujja nga tannajja anti kati omusajja agenda okukwata agenda kuba nagambye kamera si yange gundi ekwata si yange tumukubire direct gyali kumufunirako okitegedde mugamba ono alina gundi ennungi agenda esimu yange nkwata android ate yalooni ya looni just ndo abantu tuli mu kwegayirira abantu batufuneyo iPhone 2 iPhone 13 yange ne yakojja mpata zituyambeko kola bannanga abantu mutwe business tulangeko nammwe ebiseera ebisinga bwe munalangako naffe mugenda kufuna ekintu ekyamaanyi kubanga video zino tuziteeka wanja ate tubeera live ne wenjogerera essaawa zineeno tuli ku live ngera bwe muli mukola ki tulaba yasa ekintu kyolina okukola kutapinga screen sharinga live kukola ki kuteekako comment yo ogende ku YouTube osubscribinge gwe bamala subscribinga booti nyiga kade wakade ako bokanyigako kagenda kubanga waliwo awajja okufuna all notifications ezigenda mu maaso ku channel eyo teweerabira ne kino kikulu bw'ojja ku TikTok okuno noteekamu Elgon Live TV okulaba bye tukola kiyamba ggwe kituufu ebyo babadde babimanyi abamu bamanyi akasabbuuni kalungi akasabbuuni kabi nali ngenda kufiira mu miguwa akasabbuuni ako nakakubako mu biseera nga ndi mukomera muganda wange abasibe bakuba akasabbuuni kyokka ne bakwata nga okakuba bannange nalyoka bakuba emigga emizibu nga bakuvunaana kufiirako bufiizi bakuvunaana ki bakuvunaana ki